tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Waliwo na okitegera. Okay, wetwakoma wenjagala tutandikire nkuwaniriza n'enkobaza okuba nga otwegasseko yesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza abalabi ba Lugonvu's Show ab'olulango January to December abagamba nti nze natuuka eka. Njagala kubaaniriza abapya mu famire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lugonvu's Show yafuuka famire, gafuuka maka, yafuuka nnyumba. Njagala kubebaza. Sisobola kubebaza kisembayo naye nzikiriza okuba nti obwetowaze obukkakkamu oba olyawo bwenja okukulembeza nga mbaweereza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, gyosinzira okubeera ng'otulaba. Tulinga abatambudde, tubale nti omwezi ogw'omusanvu guli mu kugwako. Tugenda kuyingira omwezi ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, 11. Njagala kuyozaayoza abo bonna abali mu myaka gyabwe egisembayo ba myezi gyabwe egisembayo ejja contract. Tewali kinyuma ng'okubeera ng'obuzaayo omwezi gumu, tewali kinyuma ng'okubeera ng'obuzaayo emyezi ebiri. Ngenda kwogera olwaliro ne bannaffe ba Nkubakyeyo be ngenda okusinga okwogera nabo nga ntambulira ku nnono n'emisingi gye mwatandikirako olugendo jjane gye muliko ku lwaliro, kubanga muli mu kutambula. Njagala kuyozaayoza ng'ogamba nti obuzaayo omwezi gumu. Njagala kuyozaayoza ng'ogamba nti obuzaayo emyezi ebiri. Ate n'okuyozaayoza abo abaakatandika naye nga mulina kye mulaga. Wabula byonna mu byonna okuyozaayoza kulina ate bwe kukomerawo nti well, mbuzaayo omwezi gumu naye ndagawo ki? Mbuzaayo emyezi ebiri naye ebiruubirirwa byange mbituukiriza either mirundi ebiri oba esatu. Ekisooka tebansasudde. Ekyo tukiwuliriza wadde ng'abo be batono. Ekiddako okubala ekinene ky'otalowooza. Wagenda n'ebirooto binene ng'ekikulemesezza bituukiriza si lwakuba tofuddeyo bituukiriza naye lwakuba bibalira akaseera akakyamu ng'olowooza nti onaaba obimaliriza. Ogenda ku kyenovayo nga toguze emmotoka, tobeera feeriya. Kitegeeza nti wafuna ekirooto ekinene kye walowooza nga tokisobola. You get me? Ogenda ku kyenovaayo nga tomaliriza nnyumba myaka ebiri, ennyumba ey'ebisenge ebisatu ebina, eyo si feeriya. Wabula kitegeeza nti wafuna ekirooto ekinene ky'otasobola kukolera mu kaseera akatono ke walowooza. Ogenda ku kyeyo novaayo nga tozimbidde bazadde ennyumba ng'abamu bwe mwakirowooza, toli feeriya. Wabula kitegeeza nti ebirooto bye walowooza ebinene. Bangi abalemereddwa okutuukiriza bye balowooza si lwakuba nti bafeeriya, wabula lwakuba bafuna big expectations ezitasobola kufitinga mu period gye bakoleddeyo. Waliwo abalemereddwa kubanga ssente baazirya, abe tubatusaasira. Waliwo abalemereddwa nga yagezaako buli kyasobola n'ennyumba we yagireka weeri. Omwami yamuweerezanga ssente, omukyala yamuweerezanga ssente, taata yamuweerezanga ssente, baaba yamuweerezanga ssente, maama yamuweerezanga ssente, yaweerezanga ssengaawe ssente, ng'amugamba kola kino ne kino, ssente baazirya. Awo wabeerawo amaziga. Contract eggwako naye ekituufu bye walowooza okutuukako obituuseeko. We wali okusoomoozebwa. Ne wabaawo n'abalala ng'ekibalemesezza okutuukiriza ebirooto byabwe n'ebiruubirirwa byabwe
si lwakuba nti bandiremereddwa naye lwakuba akatono ke bafuna baakabigika bingi nga tojja kugamba nti talina kyakoze abikoze naye ng'ebirooto kowa issues ezamutwala tazituukiriza. Wagenda oyagala ogula poloti ozimba ennyumba oveeyo ne ssente za kapito tekisoboka mu myaka 2 si bamalaamu maanyi. Nagambye leero tugenda kwogera reality. Wagenda oyagala gula poloti ozimba ennyumba ofune ne ssente za bizinesi, ekituufu kiri nti mu myaka 2 tebisoboka, naddala ku baganda baffe ne bannyinaffe abali mu mawanga gano ge tumanyi obulungi. Kaakati waliwo omuntu alemereddwa okutuukiriza ng'ekimulemesezza okutuukiriza ekyo kyalina okutuukiriza si lwakuba tabikoze naye lwakuba bwe yagenda ebweru n'afuuka omugagga wa famire, n'atandika okuweerezeza embaga era ng'agamba kati mbakolere ki bo tebajja kuggwawo. N'atandika okuweerezeza birthday, n'atandika okuweereza ezisasulira baganda be school fees. Era olinaga nti mwami Lugonvu, nze gwolaba nyina abaana 3, nze mpeerera baganda bange. Nyina ekibuuzo, omwali mu siniya formula ali mu siniya 2, bwe wali tonnajja ku kyeyo ani yabatuusaawo we bali? Anti maama yafa, nnyoko lwafa nojja ku kyeyo? Ebbanga eryo eryaliwo ki ekyali kibatambuza? Oluusi tulina okuyiga, teri battima naye kumanya mpisa ya ssente, discipline. Abantu bangi tebalina mpisa ya ssente. Abantu bangi nga ssente bw'azifuna zitandika okumuvuga kya bulabe nnyo okuba nga si ggwe avuga ssente naye nga ssente ze zikuvuga. Abantu bangi ng'olukwata akakadde ng'atandika okulaba obuvunaanyizibwa, atandika okulaba ebizibu, atandika okulaba ebyetaago. My friend, tewali mwaka gw'otagenda kulaba byetaago ebyo. Abantu bangi ng'ekimulemesezza okutuuka ku buwanguzi byeyeetaaga, just yeetaaga discipline ya ssente, yeetaaga kagambo sirinaawo. Teweetaaga bingi, weetaaga kagambo sirinaawo. Omwana wange baamugobye, omwana we baamugobye, naye naawe ennyumba yo weetaaga ogituusa ku olopuleti, bw'otagituusaako egenda kuyiika. Teri battima discipline ya ssente. Yes, abantu bangi ng'ekibalemesezza tebalina kagambo sirinaawo. Abantu bangi balowooza nti okubanga tolinaawo kitegeeza naawe oba tolinaawo. Oba n'akasenteko mu nsawo okalaba 5, 10, 15, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 52, 54, bwe kiri 56, 58, 59, 60. Waliyo ezo ezingidde eno ziri 7,000. Ngenda kukubuulira ekintu kino. Ziri 7,000 naye ne bw'ojja ng'onkabira ekizibu kya 5,000 sirinaawo kubanga nnyina obwetaavu bwa bukadde 5. Ate kano akatono ke nnyina ke ndi mugattiriza nsobole okumaliriza ekizibu kyange ate mmogole. Oli ajja kugamba nti gwe ekizibu kyo kya ssente nnyingi, kati nze yamba nze ow'akatono. Bwe nnaakuyamba ow'akatono ne muyamba ekitegeeza neetandikwa gye nantandikiddeko okulinnya okutuuka ku bukadde 5 bwe neetaaga ngimogoddeko. Okeera ku makya n'ogamba omuntu akusabye nti tolinaawo tekitegeeza nti tolina, wabula ze nnina nange tezimmala. Kubanga naye akusaba ng'agamba nti alina ekizibu kya 5,000 alinamu 1,000 mu nsawo. Bw'olumusaba alukuwa. Naye agamba nti sirinaamu
nyambisayo akakadde, nyambisayo ayinamu 5 tegimumala. Naawe mugambe nti egy'etaano sooka ogiwa ayagala 5 naawe onoonyerwa n'afuna akakadde. Kituzaayo nti abantu abamu balemereddwa okutuukiriza bye balowooza okukola, balemereddwa okutuukiriza bye baatunuulira okukola kubanga baakyamuukirira. Mu bulamu bw'ensi eno buli 100 lw'ofuna manya nti lw'okomyeko lukozese. Bw'onaalinda omutwalo gw'enkya oyinza obutagulaba. Kituzaayo muganda wange nti mu kaseera k'olimu ku lwaleero tonnafuuka mugagga wa famire, tonnafuuka mugagga wa kyalo, tonnafuuka mugagga wa mbaga, tonnafuuka mugagga wa nnyimbe, tonnafuuka mugagga wa masomero, tonnafuuka mugagga wa nnyumba. Nedda. Okyali mu kwezimba, naye akatono ke wandiyambisizza okwezimba ate kooli mu kudistributinga kubanga bagambye bawe. Abo booli mu kuwa be bagenda okubuuza okomyewo naki. Tojja banyumiza nti mwansaba ez'amalalo n'enzibawa, simanya mwansaba ez'ennyumba ya maama n'enzibawa. Nze nkubulira ne bwe bafamire nga nti tuli mu kusonda sente za nnyumba ya mukadde. Muli abaana 10, ennyumba eyagala obukadde 5, bakwagaza obukadde 4. Abaana 9 be bagenda osonda akakadde wangi. Muli abaana 10, ennyumba eyagala obukadde 5, bagamba mbu gw'oli Saudi Arabia leeta obukadde 4. Olowooza bo tebalina ssente? Olekedde abantu 9 okusonda akakadde kamu. Kitegeeza buli omu agenda sonda emitwalo nga 11. Gw'osonza obukadde obwo. Naye gamba ennyumba yo nnyoko gy'osonze bw'okomawo baddembo giggobamu kubanga nabo baasondako ezaabwe. Era bajja kubuuza odi baddi ewaffe ewaka. Tojja bagamba nti ennyumba gye mungobamu nagisonderako obukadde 4. Bajja kubuuza obuna bwe bwagijja wansi. Eyo y'ensi. Kakati ze categories z'abantu ng'emyaka giweddeko naye ng'atunuulira talina lugendo. Abamu ssente baazibalyako, abalala baabanyuunyunta, waliwo abeewa ebipimo ebinene ng'akoze. Ky'okoze ekyeyo tekikusaze. Ne ŋŋenda ku kyeyo ne nfunayo bufunyi poloti ya bukadde 15. Okoze teweenyomba. Eyalowooza okukola poloti n'okuzimba ozimbe gwe yabala ebibala ebikyamu. Bye walowooza tebiriyo naye ng'okoze ekyo badde olina okukola myaka egyo. Tugenda kukola tutya? Onyuka ekyeyo nga waakiri olinako kw'olaga. Tewali kyabulabe okuva ku kyeyo ng'ekyamaanyi ky'olaga ye school fees w'abaana. Naye wakati ng'osimbula Saudi, wakati ng'osimbula Oman, wakati ng'osimbula Qatar, wakati ng'osimbula Jordan, wakati ng'osimbula mu UAE, wakati ng'osimbula wonna woli. Okusinga mmwe ndiko bannyinaze ne baganda bange. Tuula wansi mu kaliriko. Oba kali mu toyireti, oba kali luddawa, oba Mukama yakusobozesa nga gwe boosi we yakuwa ennyumba ennungi, tuula osiriikirire bw'oti. Ogambe Mukama, maze emyaka 2 ku kyeyo nga ndi mu bantu gye simanyi lulimi, ng'emmere ndyefikidde, naye nyinyuse naki. Owulira ekigambo ekyo? Naffe abali mu Uganda ng'oli ku mulimu maze emyaka 2-3, tuula ogambe nti Mukama eno kampuni ngikoledde emyaka 2-3, naye nyinyuse naki. Ewaka nzirayo era contract yange njirina ne air ticket baginsalize nzizaayo, naye nzirayo naki. Totunula mu nsawo. Totunula mu nsawo kubanga mulimu ngoye z'abaana na bugatto. Uganda ebitakola. Ntegerekeka.
ky'onyuse nakyo tokikebera mu nsawo kuba akafaananyi ekajodda oyina y'akantu. Tunaakola tutya waakiri omwana nnyuke ng'alina kagamba nti kano nkalina? Well, situukiriza bye nayagala naye wano nkoze waakiri. Omwana yazze nga mwami Lugonvu nkusabayo akadde. Nsaba lw'otagenda kuba nnyo bize ne bw'ona ngamba ssaawa mmeka. Namuwa lwa Sande ewedde ne muteekamu kalundaaganya kange ne tusaamu otufuta ne tugenda mpola mpola ng'asiriikiridde ati nga tugenda okulambula poloti ye. Twagenza okutuukayo nga yazika kubanga tewali abadde agimulabirira. N'agiraba ng'evaawo evaawo 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 nga temuli toffaali wadde ki wadde erimu. N'atulika n'akaaba. Olwagize nangwa mu kifuba nga mwami Lugonvu papa. Mu bbanga lya myaka 3 kino ky'ekirabo kye nsobola okulaga. Gano amaziga si ga nnaku wabula kino kyennyimiriddemu mwenkabira kiri mu kunjozaako maziga ng'ali mu poloti wakati. Yaggudde akasawo ke, waliwo obusawo babusiba wano mu kiwato. Nanga mwami Lugonvu mu bulamu kati nyina akakadde kamu n'ekitundu. Boosa neetaaga nzireyo era kiri fine. Naye sobola kusitula nnyumba. Mu bulamu nyina akakadde aka n'ekitundu. Kyenninga kyenyinyuse nakyo n'akapoloti kano. Naye nga ngamba ebyo oluvannyuma lw'okugula poloti yaweerezanga ssente ab'ewaka. Nga zaaweereza ze balya yagenda okudda nga tebazimbye. Poloti nga bwe yali nga n'ekyamuyamba poloti okubaawo ssente yazimpereza butereevu nga mwami Lugonvu n'agisanga. Twamaze essaawa ndowooza nga nnya nga ndi n'omwana oyo naye nga muvumu wakati mu kutegeera ensi kyeki. Ne mugamba mpaako emitwalo 7 n'azimpa. Twagenze okuvayo nga tuye trip z'omusenyu ezi ne mugamba kati kitwale nti otandise. Naye essanyu lye yawulidde nga akamotoka bwe kajja wi 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 awo iwa maaso nanga mwami Lugonvu kino kye neetaaga. Wi kati ebulayo emu ne kaddayo. Namuseseza yanza mwami Lugonvu bulijjo osobola okulya ekikomando ng'alaba nkirumira mu kaveera konze lwaki. N'ayiwa trip z'omusenyu 4, n'ayiwa trip y'amatoffaali emu, amatoffaali 10. Emugamba genda otandike otegedde ky'okolerera. Naye njagala oteebereza omwana osigazzaayo omwezi gumu. Waliwo abalinnya enkya, waliwo abalinnya wiiki ejja, naye kuba akafaananyi ewaka waliyo kaki. Tukungudde ki? Tugenda kukola tutya waakiri emyaka 2 omanye nti kano kookungudde? Sukulu fiizi w'abaana tebamukungula. Obwo buvunaanyizibwa bwaffe. Kubanga bonaga nti emyaka 2 kyensobodde okukola kuweerera baana era baweereddeko emyaka 2 egiddako ki kye tugenda obbakolera? Kati ninnyo kankomewo tunulire butya bwe tusobola okwekwanyakwanya n'ako akatono ke tufuna naffe tubeereko abawanguzi. Weekwanyiza otya n'ako akatono k'ofuna naawe obeereko omuwanguzi. Tofaayo ne bwodda n'akakadde kamu aka kashi naye ng'ewaka waliyo ebikalu. Kanzikye katini
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Okay, njagala kubakulisaayo nembeebaza okubanga mukyalina fakadde katambudde. Njagala kubeebaza abagumiikiriza ne bagamba tovaako mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala beebaza ne bannaffe aba Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bagamba nti osobola okuggulawo nabo account n'osasula mpola mu kibanja mpola, ate sente zo bwe ziwera n'ogenda ogyayo material guweetaaga okusitula ennyumba yo. Biba bosanga ng'ennyumba agisitule teyimiriddeemu n'ogamba nti yakikola atya, yeeteekateeka yagula material we n'abeerawo agenda okusitula ennyumba nga tewali kimubanja okuggyako leba. N'olwekyo osobola okuba nga weekwata bannaffe aba Lwengo General Hardware. Basangibwawo ku Masaka Road Katende Namutamala, owatira mu katawuni k'e Katende awo kukidda ku St. Maria Goreti awo kukidde Nakawuka. Bali awo maaso kilomita 3 zokka, ate nga bagamba nti bw'ogula mu bungi bagenda kubanga bakutambuliza emaali yo paka ku site oba paka w'ogyetaaga. Beekwate essimu we ziri wansi awo eza Lwengo General Hardware, ojja kubanga ate ofuna obuweereza. Waliwo Nalunkuuma Sise oba ngenda kuleeta muggo. Ambasada Nonyeza Nalunkuuma obwedda nkulaba bw'ogira oti bw'otalaba oddukawo. Nalunkuuma jangu ono n'ekyapa kye ekya Bboza Kimbugu. Lwaki tojja n'ono n'ekyapa kyo? Nalunkuuma lwaki tojja n'ono n'ekyapa kyo? Osirise. Waliwo abali ku estate, in fact si Nalunkuuma yeka, abali ku estate eya Kimbugu Bboza Kimbugu we wano ngewa defense ngewali amasannyalaze gana amanene mumanyiwo abali mu estate eyo okuviira ddala awo Kimbugu Bboza wa defense estate eyo buli ayinamu ekyapa kye mujje muno n'ebyapa byammwe. Nalunkuuma simanyi odda wano n'okuba endere n'obuuka n'oddeeri kati n'oyo y'omu kubaga nti nze ekyeyo tekinsaze nyinamu ekyapa ky'ettaka. Okawulira akantu ako? Ekyeyo tekinsaze ninamu ekyapa ky'ettaka. Njagala bayozaayoza na bonna abafuuse ba landlord ko estate yaffe ya Mpambire ku lwaliro eri ku katale abafuuse ba landlord. Njagala kubayozaayoza fuuti 5 ku 5 ntandika n'obukadde 7 ofune poloti mw'osobola okuzimba emizigo, ofune poloti ekifo osobola okuzimba. Waliwo abaagala okutandika bukindergarten, waliwo abaagala okutandika amasomero aga junior, waliwo abaagala bu clinics, amalwaliro ku mutendera omutonotono okubanga abantu bange mbamanyi. Noonya wooteeka akantu. Tuli mu Mpigi Town Council. Waliwo yanga nti Mpambire otuuka e Buwama. Oba oyisize Buwama ne muganda wange. Buwama gy'oyogera kumanyiyo. Mpambire ali wano Mpigi lwakuba mulimu ebigambo ebivuga nga birala. Tuli mu Mpigi Town Council. Waliwo neyambuza nti Mpigi distance yenkana ki? In fact ino kankibaga nti okuva e Kampala okutuuka Entebbe wala okusinga okuva e Kampala okutuuka e Mpigi. Entebbe wala okusinga Mpigi. Tuli mu Mpigi Town Council gye tulinze okuba nga batusuumusa okudda mu municipality. Tandika n'obukadde 7 fuuti 5 ku 5, obukadde 14 fuuti 5 ku 10, naye nga tugamba nti gwayagala fuuti 5 ku 10 oba obukadde 14 osobola okutandika n'obukadde 10. Gwayagala 5 ku 5 ku bukadde 7 osobola okutandika n'obukadde 5. Ne tukuwa ettaka n'ozimba ne weeyagala. Kilomita emu yokka okuva ku kkubo otambuzaawo n'ebigere, okuva ku kolansi ate nga amasannyalaze gali Kinnya na Mpindi, amazzi weegali. N'olwekyo gamba nti estate eno
nagireetedde abantu mu class ez'enjawulo. Bankubakyeyo eky'omu America, Bankubakyeyo eky'e Bankubakyeyo ekyamu Asia, Bankubakyeyo eky'omu Africa, bannayuganda wano abali ku butaka, abali mu Middle East, eno estate yammwe eri Mpambire mu Mpigi Town Council, kilomita emu yokka okuva ku kkubo. Amakubo nga boogala amateeketeeke, nteeketeeke bulungi mu abaagala okuzimba ewaka ng'ogenda kusulawo residential, ate nga waliwo n'abo abagaa nti anze njagala kuzimba rentals, wajja kubanga wakolera bulungi nnyo, wajja kubanga wakolera bulungi nnyo. N'olwekyo essimu ku eri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 twagenza okuwumulako nga twebuuza nti tugenda kukola tutya waakiri tubeereko n'akatono k'ogamba nti guno omwaka nkakungudde. Lema kutunuulirawo Nkubakyeyo n'okumusekerera nti avuddeyo talina kaalina. Gwe yaleka e Uganda agenza okudda ng'olina kaliwa. Ojja kutunuulira Nkubakyeyo nti yagenda okugenda, abadde mu America, abadde Saudi Arabia, naye laba yakomyeyo talina kaalina. Naye naawe ku muzigo kwe yakuleka kw'oli. Eno information n'ensonga tekwatagana ku Nkubakyeyo wokka, naawe ow'ewaka tutandika okubala emyaka gyaffe nti 2022 tugutuuse makkati twaguyisa namwe tuli mwezi gwa 7 kugenda kuggwako. Naye kiki kye tulaga? Omwaka 2022 biki bye watunuulira okukola? Si Nkubakyeyo yekka, naye naawe ali ku butaka. Tugwana okutandika okwewa target ze tusobola. Waakiri bala bubazi nti trip y'omusenyu ya ssente bwe ziti, poloti mazo jigula. Bw'omanya nti poloti omaze jigula trip y'omusenyu ya ssente bwe ziti, tolinda kuweza zigula trip 10 buli kasente kofuna yiwawo trip. Buli kofuna yiwawo trip. Bw'onaamanya nti kati ofunye omusenyu ogw'okumala ogambe nti kanjo amatofaali gange nga 1,000 geetaaga ssente mmeka, naye sisobola zifuna ezaawamu kubanga enzoga nti sijja kukozesa gabbumba, kankozese gano ag'ettaka. Mu bitundu ebimu ebikulaakulanye ettofaali lya 250 nga lituuse ku site, amatofaali 1000 bwe bukadde 25,000, amatofaali 1000 bwe bukadde 2.5, naye obukadde 2.5 sobola bufuna. Nsobola okufuna akakadde, kansooke njiweweeza akakadde, n'oddako nziweweeza akakadde, n'oguddako njiweweeza akakadde. Kitegeeza nti ogenda kumaliriza ng'ozimbye ennyumba yo nga tomanyi. Ebiseera ebisinga njagala kibagamba ne kino abali ku Kyeyo, ebirooto byaffe n'ebiruubirirwa byaffe bireme kukoma kugula ttaka na kuzimba. Ekyo kyetaago. Era njagala kugamba olwaliro nti gwe kati mwami Lugonvu ettaka njagala nennemereddwa, nkubira essimu nja kuwa amagezi ku kiki olina okukola. Mwami Lugonvu njagala okuva mu bupangisa, njagala okufuuka landlord, nkubira essimu eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Nja kunoonya butya bwe nkwasaganya naye ku Masaka Road kwokka kwendi okusinga ne mu Mpigi Town Council, olw'ensonga nti abantu bange mbamanyi. Ewantu eno gye twandibaleese mu nsangi, ekituufu oyinza okuba ng'oyagalayo naye nga tosobolayo. Principles z'ettaka ziri bbiri. You either look for money and buy where you want, oba look for where your money can afford. Noonya ssente ogule w'oyagala, oba noonya ssente zisobola kugulawa. Kijja kutuyamba. Naye ngoga nti mwami Lugonvu nkwatiraako njagala kuva mu bupangisa. Ekyasooka kyansala. Mwami Lugonvu nkutta omwaka gwakubiri, weewale nnyo okubanga omwaka ogusooka ogumazeeko nga ogutazaafiya. Oli more likely n'ogwokubiri ogutambuza mu mbeera y'emu. Kiringa kkoota y'omwaka esooka okuggwako nga tolina kyolaga wadde ekitono. Kiri more likely ne eddako okugimalako nga tolina kyogamba nti kino kyenkoze. N'olwekyo ngoga nti nze kirabika biganye. Ngenda bawo olwaliro lwonna nga ntunuulira butya omuntu w'osobola okufuuka landlord n'ako akasente akatono, n'ako akasente akatono. Otandise otya?
abo abalala abafuuse ba landlord batandika batya? Tewali muntu abalina bukadde 10. N'oyo gw'olaba eyagula eka yasooka gula katono n'afuna omuzimu gw'okufuuka landlord. Nga tonnagula mmotoka tojja kufuna kinyegenyege gula mmotoka ndala. Naye k'onaatula mu mmotoka emu bweti ne bw'enaabaganyegenya ne bwe kanaabaka paso lw'ojja okufuna ekyoyooyo ekikutuusa ku hariya. N'ettaka bwe liri. Tandika okufuna ekinyegenyege, va mu kulyogerako njagala nedda. Tandika. Naye otandikiddewa? Otandise otya? Ze waweereza baazirya, ze waweereza baazikwata, bagamba baaziwaamu muganda wo nga naye alina okugenda ebweru. Kati muganda we yandifudde enjala, muganda wo baali bamusibye ne tumuwa ssente ne bamujja mu kkomera. Ze emboozi ze banyumya. N'omaliriza ngoga nti nandyagadde naye nnemereddwa. Kati nkole ki? Nkubere essimu twogere olwaleero, mpeereza message twogere. Wiiki eno tugikole nga yakulaba nga mba n'abantu bange. Ne bwe banaaba abantu 10 benaga nti well, mu programu Mwami Lugonvu gye yakola ye programu eyanzija mu bupangisa. Wakati nga nali neenyooma yaŋŋamba osobola. Nkubulira reality. Nange kye nali nti totunuulira Lugonvu waali kati. Totunuulira nnyumba Lugonvu gy'asulamu. Totunuulira bunene bwa ttaka Lugonvu bw'asulamu kati. Naye tunuulira ennyumba ya Lugonvu gye yasookeramu. Tunuulira akapoloti Lugonvu ke yasookerako. Naawe njagala otandike waakiri n'akatono ojje ng'okula otuuke wendi n'okumpisa ompise. Naye ekibuuzo ekiriwo nti tutandise tutya? Era tutandikiddewa? Essimu eyo gy'olaba ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Abankubira mulindeeko, nja kubasaba tulindeko paka nga nvudde ku program. Ow'ebweru kusaba okunkubira kuzibu kubanga omuntu abeera bweru nakubira ku WhatsApp ng'ayagala mwogere eddakiika 10 amazima amatuufu. Ne bweba kkolo yaawa ne Uganda tewakyali muntu alina budde bwa ssimu ddakiika 10. Ge mazima. Era olyaga nti mbadde embuuzi olinawo obudde twogere. Tuukira ku nsonga, point, ndi bwenti ne bwenti, nkoze ntya. Tutandikidde wa ddakiika emu ekumala. Naye sikumbulira basooka kulya ze wasooka okuweereza bibireke. Zaagenda toddamu zikaabira. Naye guno omwezi tugufuula ogw'obuwanguzi, tugufuula omwezi gw'enkyukakyuka. Nga tonnabala myezi gy'osigazzaayo okudda waka, tulowooze butya bw'ogenda okudda. Tulowooze ki ky'okunguddeeyo gy'obadde nga tonnalowooza kukomawo okwo, naye okomyewo otya. Nkimanyi bangi abalina okusomoozebwa. Omwezi guno mbadde nsaba tuguweeyo eri Mukama. Tumwekwate abalina ebisoomooza, abanyagiddwa, ababbiddwa, be balyazaamaanyiza, n'abo nga buli kyakola kye kigaana. Mwami Lugonvu obuvunaanyizibwa nina bungi, olina okubusalako. Gwe kennyini olina okusala ku buvunaanyizibwa bw'olina. N'obunyiga abadde alya kiro tandika okulya ku koota, oteekereteekere kiro gy'osobola okwetuusaako. Obadde osomeseza omwana mu ssomero lya 40 naye tewaliyo lya 2, awo kitegeeza otandise okufuna disipulini ya ssente. Bwe bakusaba ez'olumbe obadde owaayo 2 tokyasobola kuwaayo 5, awo ofunye disipulini ya ssente. Embaga bwejja ne bagamba nti kusonda, ne banoganoga nti nze bansabye ente. Mu kika kyammwe ani yali asonze ente? Ani yali asonze ente omuntu nti nze ntaddewo nte? Gwe lwaki olowooza ogenda ebweru kikukwalifayingisa okugula ente y'olumbe? Nze munnange bansabye ente ennamba nedda waayo 15 n'abalala basonde. Tuli mu kuzimba nnyumba y'abaamukadde ne baganda bo bakola. Mwekwatekwate oweeya akakadde nabo baleete endala. Kubanga ebimu bye tussaamu ssente ne bw'obinnyonnyola abantu tebajja biraba. Baagala kulaba bikalu bibyo, naye tubikoze tutya? Tukirowoozeeko twefumiitirize.
tulabe bwe tugenda okumalako omwezi guno. Nzikiriza okuba nti tugenda kubira omwezi ogukyusa obulamu n'embeera. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubasibulira wano. Esimu yange kweri twogeremu, ngenda bawa akadde okuwayamu nammwe twogeremu tulabe, kubanga nzikiriza nti bisoboka. Ndabye bangi nga babisobodde abaali beenyooma. Nga bwe babisobola nzikiriza nti naawe ogenda bisobola. Ng'abalala bwe basobodde naawe ogenda kusobola. Lwaki olowooza nti gwe watondebwa butasobola nga balala baasobola? Lwaki olowooza nti gwe tosobola nga balala abaali oby'okusinga basobodde, abataalina ke bali nga basobodde? Nga ne maama we yamukuliza mu muzigo, nga ne maama we akyali mu muzigo naye asobodde okufuuka landlord. Kyokka gwe yakulira mu maka nga olikulirina mu kikomera olemedde mu bupangisa. Lwaki olowooza nti tekisoboka nga balala bakisobodde? Bwe baba nga basobodde nange nsobola. Bwe mba nga nsobodde naawe osobola. Mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga.